bw'owulira bannayuganda bye boogera ku Robert Kyagulanyi n'ebiriwo ne gye yeekwese n'amagye okulumba amaka ga Bobi Wine ne bakuba mukyala we Babi Itungo, kwegamba ojja okwewuunya bannayuganda nti mulimu bbo abantu nga bo mu butuufu kwegamba nga oba basiru, kwegamba lwa n'omusiru abayita basiru. Ssente zirina bwe zitatuusa muntu naye bazirondaba olwange. Tulabye nabo boogera bye boogera kwegamba n'owulira nga n'emmeeme ekusiikuuse. Babi Itungo ebyo byotandise okuwayiriza abo abasajja ba Museveni balumbye bamulimba. Firebase ne Kamotya gye mwava waliyo abayaayi abamala be musobola okupangisa ne bakuba ewammwe. Tewali alina interest kulumba amaka ga Kyagulanyi. Tewali alina interest mu gavumenti ya Museveni kulumba amaka ga Kyagulanyi. Bambi n'abalala bangi. Waliwo n'omulala gwe nalabye Kadaama yali ajaganya juuzi wano ti Museveni yebale kuwangula beki kakati bonnyini bye yali awaana abasirikale okubeera nga bakola ebikolobero ku bantu nga yawaana alaba kiryokke ate ne batta brother we kati ne mula ku mutimbagano ng'agamba mu nsonyi bannange bannaye ng'akaaba nnyonnyonnyonnyo kwegamba n'otunulya bannayuganda abali mu mbeera efaanaganako byoti abatasobola kubeera nga beesalirawo naye Bobi Wine ekisooka gyali yonna ku mutimbagano akatambi kafulumye nga alaga balina gye bapaaninzeemu kamera ye bati kusooka okalaba nange kenyini nasi kubibuuza nti ekigendererwa ky'okupaaninga batu ne baveere mu bizimbe ne badda ku Bobi Wine naye ate Bobi Wine munnange engeri gy'abalamu ebintu bye eyinza okuba nga yasukkuluma ku buli omu. Bw'atyo yayogedde ku ebyo ebyatuuse ku mukyala we ne biki bye babbye ewaka katambi ngenda kakuwa mu kusembayo ne ngenda kusooka kuwa butambi bulala obwewuunya bannayuganda biki bye boogera ku ngeri gye babbamu obululu babiyita firimu kwegamba otunira bannayuganda bw'osiriikira bwe babino nabira byejjo by the way naye nendowoolereza nnyo kwegamba mu butuufu nembulwa n'ekyokwogera n'ensirika busirisi bw'oli omuntu ayogera abolooga n'ogamba nti ku bantu be basse ku bintu ebiri ku bululu bwe babba obuyitirivu ku ngeri gye babbamu nga byonna yalaba biri okay bakaluba akabba fayini batta abantu fayini bwe bwalina okudduka eyo firimu amagye okulumba ewa Kyagulanyi eyo firimu okwetoola ewa Kyagulanyi naba kwegamba kale bambi bazirinda aboolwange bwe zirituuka obbalabanga mu manyinazo ebigwe nalabyakaaba nga omuwagizi wa General Museveni omanyi kati abawagizi ba Museveni balina emitima emibi gye sirabangako naye kale kwegamba ensi yo bwetyo. Is it just me or Ugandans are something else? Because tell me how Bobi Wine's wife Babi Kyagulanyi was invaded by some law enforcement officers who are doing all kinds of crazy things, pulling off her blouse, and in the comments Ugandans are laughing. They are saying BBC should make a documentary. They are saying what a nice movie. Let me tell you guys, nobody is safe. However much you protect the gains, you still use the potholed roads. However much you protect the gains, even if you're rich, the 75% of the youth who have no jobs will come and steal from you. They will come and murder your people. Nobody is safe because even if you get a problem in Uganda, the citizens are going to laugh and move on like it's business as usual. Up to now, internet has not yet stabilized, but for some reason, Ugandans think it is a joke and that is business as usual. I just want to understand if I am sick to be concerned or something is crazy and something is fundamentally wrong, like from the word go. Like, how does anybody find a situation such as that funny? How does anybody make jokes about a situation like that? Oh my God. Kyagulanyi okwekweka kwe simanyi lwaki yekweka ali luddawa bali mu katemba pulidde abantu bangi njogedde n'ab'e Bulaaya n'ab'e Canada abamu abatagala Kyagulanyi n'abatakkanya naye ku ngeri gy'akolamu ebintu bye nga bagamba yo katemba yennyini agamba ati ennyonyi badde ez'okumukwata
ate kati simanyi nedduka kati naye nadduka lwakyadduka abeerewo Besigye abeera ku street yali luddawa ate ekizibu kyendaba ate nga nkiraba ekizibu ekikula ti empalana abamu nnene nnyo ku Kyagulanyi kati empalana eyo era oluusi natuuka ne nga nti empalana eri wakati w'abasajja abo ab'ebyobufuzi ba Kyagulanyi n'abaana abalala seewuunya nnyo nga yeeyita opposition abe Kyagulanyi nga yeekwese mu nsiko n'agamba poliisi mujje mujjanjaawo kati naye awo tuba tuvudde ku mulamwa njagala tusigale ku mulamwa omukulu guli ki Kyagulanyi n'obunafu bwe bwonna bwe muba mulaba naye victim naye yatuusiddwako obuvune yatuusiddwako obuliisamaanyi kati mmwe kyemukola ekyo mugezaako okugamba nti omuliisamaanyi wa ddembe okuliisa amaanyi omukazi kasitaba nga tayambadde empale oba nti akaana akato omusajja akakwate seddubuto akwate kayambadde empale naye ng'omwana omuto empale asobola ogiramu n'agikasuka n'agisobola n'ogisobola geri nga tayagala bya mpale kati tulina kukwata seddubuto eyo tumugaa gwe musajja gwe omwana omuto wabadde omwagazaaki kati bwe tutandika emboozi ezo ezigamba nti kaakati omanyi Kyagulanyi olaba Kyagulanyi engeri gyakolamu akati Kyagulanyi bwakola bwati bali mu katemba lwaki tagenda ku street tudde ku kituufu tubuuze Kyagulanyi effujjo Museveni lyakola yali kola bategalikola abantu baffe abaakattibwa kati abagenda mu kikumu kuweruweru nabaddeyo ne baŋŋamba nti abalinga 15 battibwayo waliwo abafaayo Butambala waliwo abafaawa bantu baffe si bantu baffe babeera bantu baffe Museveni alina obuyinza obubatta abakola ssemateeka ono balina ensonga lwaki amagye bagajja mu kalulu ensonga era mweri mu constitution bw'otunulira amagye mu article 98 eya ssemateeka amagye gakulembera mu palina ofisi ya president gagamba shall be the commander in chief of Uganda Post Defence Forces wonte wali police tewali UPDF kati kyali kyakisoboka nnyo nti ono commander in chief omuganda nti amagye gajje mu kalulu agenda gakozesa gamukolera ebikolobero kyetwali tetwagala naye bwogera mu article 113 oyogera ku command ya police egamba nti command ya police tegamba ko ejja kuba mu mikono gya muntu yita president ejja kuba mu inspector general deputy ate abo bagenda mu parliament aba approvinga teri CDF aba commander lageze mu parliament aba approving taliyo kuba eyo command eba yuli ina office butujja ne ku prison era ne ku prison bagamba command yayo ejja kuba eri mikono gyaki ya commissioner general deputy tebalipotinga wani tebalipotinga wa muntu yeno wa president wa Museveni wa nyani so tubula abajja kati oli bwaleeta amagye n'agateeka mu kalulu ne gatugumbula abantu ne gatiikinga obululu n'aleeta abajanjawiri simanyi abakyabaki n'abateeka mu ggwanga lyonna banga Yusufa yagambye abamu balina makeete bamanyira luzungu abamu tebaagala kumanya babatuma kutta busi kati oli gagwokubira engalo n'olaba abasajja abakulu b'osuubira okubanga bategeera kubeja emyaka gy'ababaka magena myaka 7 omusajja ku kyala bawavunaanyizibwa oyo naye n'omulaba ng'akala amaaso n'ayogera eby'ekisiru nga tamwatamwa katubakubira engalo so tetubakubira ngalo kati empalana omulabe bwakuzingako ne mutandika ate okwe ne mufukanga baziyita nseenene bakyeka mu kyuba nsaanuka okwerya omulabe bwakuzingako ngaloga ti awaayi atuzinzeeko naye okakasa sigwa omuntu sesendikidde naye nga temunana kwetaasa so obujego obwe saagala njagala tubeera objective Kyagulanyi temumwagala ayina ebizibu yana abadde ngamba omwo yabadde we Canada we US ne mugamba driver bw'avuga emmotoka ku speed n'atomera abakoze mada nemugamba batakoze mada abakoze traffic offense eyokuvugaana ekimama n'atta omuki omuntu naye abatayagala kutta muntu yavugisa kimama yanyumirwe emmotoka ye gyakola ki so Kyagulanyi ayinza oba n'ebizibu byera abirina tujje tubyogerako yabala bubi assessment yakugamba bale mutwa ne babala obulungi nti ki ekigenda okukolebwa bwe bafunaafuna luli ababaka ne balowooza ne baba n'akagendamu ate abamu era kati olabanga lutamaguzi lwibeeringa akagendamu ng'agamba njawange abantu b'enakasige banjagala nnyo yenze mubaka waabwe bwe bamubbye ne bamukuba ne bamubba buli kimu oli yange tumuggyeko n'essimu kati bannaye agenda kutabuka so bayinza oba bakola wrong assessment nga ne twali badde tukoze ekinga n'omulala yali badde akikola naye ekyo kiwa Museveni ekyanya amagye gafuula olutalo
okuddya Kampala amufuulawo zone n'ateekamu abasajja b'emmundu batambulira simanyi ku bubagi bwe bawandisa emizinga waggulu bwe bakoze eki bwe batta abantu bwe batiikinga obululu kimuwa ekyanyi okibale kimuwa kyanyi olowooza bwe tugenda ntugamba nti Kyagulanyi baki yeekweka Kyagulanyi naye alimba atulaga obululu bwe tubaali tuwa Museveni maanyi of course Museveni ebyo byayagala nabiteekamu amaanyi naye naffe tubibuukira oba tuvudde ku mulimu gwaffe Ssemateeka kyatugamba obuvanyi batugamba nti do olina wapawa mu katundu namba 3 ka Ssemateeka tuba tukivuddeko ne tudda ku emotions ne tudda ku biboozibozi ne tudda ku mbeera erowoozesa abantu bano naddala batugoberera nti mu butuufu embeera eriwo bwetyo bweri Museveni kafugenga bwayagala kondaba Kyagulanyi simanyi yalimba abantu mbavala mu Uganda mpya n'atabatwalayo so tubeere objective so abantu ba PFF abantu baba nabala bona batalina bibiina bya bufuzi niye nga mulowooza nti Kyagulanyi mukyamu mubeere objective mu kwandolinga embeera etulimu muntu gwe mugamba omukyamu Kawadi bwesi yagenda ku street abamyuka be basatu kati babakwata mwachumi bamukutte Zedriga yabamuza akamushawa bambuzaawo abantu be bakatta nze mmanyi kati basusere mu kikumi ebulenga simanyi bataye abantu nga 15 bulenga ekabutambala ogundi Luweero ne kuwano nwano bazze bagenda batta abantu kati omusajja wateekamu naye ne bagamba eyo crime najogerako olinga Museveni yayiwana nti batta abantu mu international bagiyita extermination oli wakola extermination n'asalawo abatte kati mwene mudda mu kwekaana kwa muti oyo yabalimba kyendaba abantu abamu ba opposition yene eruddewo babadde abamu yalinga na mmere yaabwe nga mwe balya kati baga balabanga Kyagulanyi yabajjako yatta opposition oyo biki abamu balina true love yabesigye n'abalala naye tetuwegatta mu kuwagira Kyagulanyi as such nomojja mala kukozi tetukukanya na kalulu kyenjagaddemu ekimu nti mu bino byonna group ya Kyagulanyi nso kulaba ndaka mutekalina makulu tine kote zina makulu gali awo wose naddala akalulu lutamaguzi abaddenga abagamba lutamaguzi sirowooza nti bwe baali bamugamba singa ali atudde mu lukiiko okumugamba nti tugenda mu kalulu ng'ali ayinza ogali tukagendamu kati akigenda so talina kukola ki kagendamu so tubifunyeemu olwedde naye tubeere objective tuleme kulowooza nti Museveni tuleme kuba Museveni maanyi ago nti byakola bimenya amateeka ebyokututta mu kirindi kuba abantu abewamwacu babatta mu kirindi olwa byabufuzi extermination abantu nga begambye abebulenga babatta mu kirindi lwa byabufuzi tebamatera bivudde mu kulonda ne batambula bekalakasi ne babatta mu kirindi so tuleme kugenda bwa Museveni amaanyi otunadda mu ebyo mu kwemoolamoola ne twefuula wena kibyo kyobuuza lowooza abantu bonna abafudde bagenda kufuna justice oba justice kigenda kugenderaawo banafuna justice mu kooti zirimu zeijja ekiresa bazejja kujjawo justice tubanafuna justice abantu babe balina obusobozi obugenda mu makooti balina sente z'abalooya tebazirina ne bagenda luli omukazi yafiirwa omwana mu kwekalakasa kwa 2 n'agenda mu kooti oyo gundi oyo Sekaana yamuwa $5 million omwana we yafa ng'alinga magistrate emisango gye twawaaba kati nawa mu East Africa mu 2020 nga bassa abantu simanyi 50 mbala Museveni naye nga bapanga 10 nakati tegiwulirwanga naye okuma ebyolibulibuli balikola ki giriwulirwa naye bano abantu be batta babulijjo abantu bwe tebalina ssente oli akabira mwana we abadde akola ku bodaboda n'amuwayo akasente akati gwe bakoze eki gwe basse so justice imposed tuli mufuna mu international criminal court n'awalala nga abantu ne balaba ku mutuufu Museveni ng'ali Kamasu ne mutabani we abeewaana nti ffe twasabira mbabi twasiba meka nga bali Kamasu nga balaba mu mutuufu nti waliwo justice akoze eki naye mu kooti za Uganda kizibu ate ke tunafuna kapasite egenda mu kooti zaabwe kubanga ensi yonna ekyatunula ekyetegereza mbeera bwekola ki bwetambula tulina kulaba nti bannaaye tulina obakakasa nti abasajja baafuuka bayaaye batusse. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobi Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son,
and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house. They stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife, and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now, my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted two of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power.